Musirimu eyo Abannayuganda ffenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka, Abaganda n'abantu bonna abalumirirwa Obwakabaka bwaffe. Amannya agange nze Omulangira Edward Frederick Walugembe nga ndi mwana w'Omulangira George Michael Ndawula, Muganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ni muzzukulu wa Ssekabaka Muteesa II era ni muzzukulu wa Bassekabaka bonna aba Buganda. Olwaleero njagala nkole akatambi kano okubannyonnyola embeera nga bw'eri mu nsi yaffe Buganda, ensonga ya Ssaabasajja Kabaka. Tusirikidde ebbanga ng'abooli olulangira, naye nga tuli mu kulumwa, tuli mu kunyolwa, tuli mu kubonaabona, naye tukuze batulaga nti tulina okusirika embeera ne bw'eba efaanana etya, nga bayita mu waliwo obuwaayiro bwe batera okukozesa nti eby'omu nnyumba tebittottolwa, ebintu ng'ebyo. Naye kyendabye obugumiikiriza bwe tukozesezza butufiiriza ebintu bingi. Okusooka kwa byonna, njagala okusaasira Abannayuganda mwenna olw'obutambi obubadde butambula obwa Ssaabasajja Kabaka. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka tali bulungi, tubadde tukimanyi, naye nga tulina essuubi nti ajja kutereera. Weewaawo ng'abamu ku mmwe mulowooza nti bwe gundi ogumusookedde ogenda e Nairobi abadde agenda e Nairobi, naye kaakati bwe bituuse Nairobi takyasobola kukola. Vidiyo eno oba obubaka buno okusookera ddala njagala bugende bwa mukulu waffe Omulangira Crispin Jjunju, kuba ffe ekiweewa waffe ab'ennyumba yaffe, nti ye amanyi bulungi ebibadde bitawaanya mugema waffe era abitegeera bulungi, naye bino ebiriwo bijja bipya. N'olwekyo nkubira Omulanga, Abalangira n'Abambejja, Basaava ne Bannaava, yonna gye muli, eno ensonga ya mugema etukwatako. Eno essaawa okutaasa Namulondo. Ffenna tukimanyi bulungi nti tusirise ebbanga erimala. Njagala okukubira Omulanga bannaalinnya ba Buganda, okusookera ddala n'alinnya omukulu wa Buganda, n'alinnya Sarah Kagere, kubanga abadde tebakimanyi, n'alinnya Sarah Kagere ye n'alinnya omukulu wa Buganda, kuba ye n'alinnya wa Kabaka Kintu, ate Kabaka Kintu ffenna mwe tukola ki? Mwe tusibuka. Njagala okukubira Omulanga n'alinnya Beatrice Namikka, ono ye n'alinnya w'e Kasubi, ffenna gye tuva mu Masiro agatannaggwa myaka 10 kati, olw'embeera z'ebyobufuzi eziriwo. Era n'alinnya Namikka oyo abeera jjajja wa Kabaka, kuba ye n'alinnya w'e Kasubi wali ffenna we tuva. Njagala okukubira Omulanga Lubuga n'alinnya Agnes Nabaloga, ssenga waffe, ye Lubuga wa Kabaka Mutebi. Kyemmanyi naye embeera eri ku Ssaabasajja agiraba. Njagala okukubira Omulanga n'alinnya w'Ekibulala, n'alinnya Dina Kigga, ono naye mwannyina wa Ssaabasajja Kabaka. Njagala okukubira Omulanga muto wange muwala wa Ssaabasajja Kabaka, n'alinnya Victoria Nkinzi, ne baganda bange abalala, Omumbejja Joan Nassolo, Omumbejja Katrina Sangalyambogo. Ssemakookiro akyali muto, bino tasobola kubitegeera. Tuli mu kunyolwa nti Ssaabasajja taata waffe tali bulungi. Tusirise naye tewali kikolebwa.
Banalinya tusaba muveeyo mwogere amaloboozi gammwe gawulirwe. Ssaabasajja Kabaka atwalibwe mu Amerika ajjanjabwe, kubanga Nairobi tugigezezzaako egaanye. Ssaabasajja Kabaka atwalibwe mu Amerika ajjanjabwe. Njagala okukubira omulangira jjajjaffe Kassim Nakibinge Mbuga, ono ng'ali mu luse lwa jjajjaffe Nuhu Mbogo, ye mulangira omukulu mu Buganda wa omulangira Kassim Nakibinge, kubanga ennyumba zaffe ziri bbiri, ennyumba eyaffe eya Muteesa ow'olubereberye n'ennyumba eya omulangira Nuhu Mbogo, ze nnyumba bbiri. Ennyumba eyaffe eya Muteesa ow'olubereberye yevaamu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atudde ku Namulondo. Ennyumba eya Nuhu Mbogo, omulangira Nuhu Mbogo kaakati aliwo mu ntebe eyo ye mulangira Kassim Nakibinge, era ye mulangira omukulu mu Buganda. Jjajjaffe nga obadde ovaayo ku mbeera ezimu n'olaba nga ebintu tebigenda bulungi n'oyogera, kino kisusse, Ssaabasajja Kabaka tali bulungi. Jjajjaffe tetwagala tufune obuzibu tutandike gusinze ayi Ssaabasajja, twakuumye bubi, tusobola okutaasa embeera eno nga kikyasoboka. Ssaabasajja Kabaka najjanjabwa mu Amerika kubanga Nairobi yakoze ki agaanye. Njagala okubira omulanga bataata baffe abakulu b'ennyumba za Ssekabaka Daudi Chwa mwenna, okuva ddala ku mulangira omukulu taata waffe omulangira Daudi Namugala, taata waffe Mukuma, taata waffe Bamweyana, bataata baffe mwenna, omulangira Daudi Golooba, munaanyumiza ki ensi nti Ssaabasajja yafa muli ludda wa? Kuba mwe bakadde baffe, naye mulemeddwa okuvaayo okuwanirira eddoboozi okulaba nga Ssaabasajja ajjanjabwa. Tali bulungi, ffenna tukimanyi. Mujja kusirika musirike nga mulowooza nti ebintu bijja kutereera, ebintu tebikyasobola kutereera. Omulabe ali muffe eyeetoolodde Ssaabasajja tali wala, ali awo wennyini w'abeera awo. Kakati mwe abafamire bwe muba temuvuddeeyo, bakadde baffe tuli mu buzibu bw'amaanyi. Njagala okukubira omulanga Ssaabalangira wa Buganda, omulangira Godfrey Musanje n'olukiiko lwo olw'ocoordinating oba lw'okubiriza olw'abajjajjaffe abakulu b'emituba, mutudde Ssaabasajja mulwadde tali bulungi, naye mulemeddwa ofulumya eddoboozi nga mulaga kugamba nga mwennyamira olw'embeera eriwo asobole okujjanjabwa. Bajjajjaffe abazzukulu bammwe ffe mugenda kutunyumiza ki nga Ssaabasajja azaamye? Mutandika okutugamba w'oligwa wendi gwasimanya gusinze Ssaabasajja twakuumye bubi. Tubasaba bajjajjaffe mukole omulimu gwammwe. Tusaba bule nammwe mugatte eddoboozi ku maloboozi gonna agayitingana Ssaabasajja atwalibwe mu Amerika ajjanjabwe. Bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya, Jjajja Kayiira ow'Embogo, bazzukulu be ogenda kubanyumiza ki nga Ssaabasajja azaamye? Onoobagamba otya nti twakuumye bubi? Jjajjaffe Gabunga ow'Emmamba, Jjajjaffe Namwama ow'Ekkobe, Jjajjaffe Katongole ow'Ente, Jjajjaffe Mukalo ow'Enjovu, bazzukulu ba Ggunju, Jjajjaffe Mugema ow'Enkima. Ate gwe n'ensonga ekwatako butereevu. Ab'Enkima ogenda bannyonnyola ki nga Ssaabasajja Kabaka avudde mu nsi lwa bulagajjavu lw'Abaganda? Tusaba nammwe bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya muveeyo, temutuula. Bajjajjammwe bwe mukutte ebifundikwa baali nga bazira,
baali nga bazira era balwanirira obwakabaka bwabwe. Mwe muli mu mayumba bajjajjaffe, with due respect njogera bino kuba nina okulumwa kwa maanyi, mutudde mwetuddeko okutuusa mulinze ffe abaana b'engoma ate tuveeyo tutandika okukola ki, okukubiriza gino emirimu gyammwe bajjajjaffe. Mwe abalina okukuuma Namulondo, mwe abalina okutukuuma ffe abaana b'engoma, mmwe bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya. Naye mutudde mubiraba bitambula. Abaami b'amasaza, abaami ba Kabaka ab'amasaza, Buganda erina amasaza 18. Lumaama abantu b'e Kabula ogenda bannyonnyola ki nga Mugema aseeredde lwa bulagajjavu. Muteesa ab'e Mawogolo ogenda kubagamba ki nti nasirika nnyo. Pookino ow'e Buddu, Ssaabasajja e Buddu gy'asinze okukola emikolo, e Buddu Ssaabasajja gy'asinze okukola emikolo, naye naawe osirise Pookino osirise nga Kabaka tali mulungi. Abaganda bayita mmere basirise kati naye bajja balyamu amaaso. Pookino osirise. Kaggo ow'Ekyaddondo naawe osirise. Ab'amasaza mwenna musirise. Siraba yanyega mulinze kugamba gusinze Ssaabasajja twakuumye bubi. Mugenda wali ne mweyala ne mugamba w'oligwa wendigwayi Ssaabasajja. Naye Mukama wammwe ali bubi, mukimanyi, musirise. Nkowoola Abaganda mwenna mu masaza 18 ag'Obwakabaka, mubuuze abaami ba Kabaka abo, mubabuuze nti Ssaabasajja aliwa era lwaki mulwadde. Mubalemereko mubagambe basitule amaloboozi gaabwe okulaba nga Ssaabasajja atwalibwa mu Amerika ajjanjabwe. Bannange, enough is enough. Tusirise ekimala. Njagala okukubira omulanga bannabyabufuzi naddala mmwe abawano mu Buganda nga tonnaba kugenda mu byabufuzi oba mu bibiina osooka kuba Muganda. Ensonga ya Ssaabasajja Kabaka ebakwatako butereevu. N'olwekyo nammwe mbasaba mugatte eddoboozi lyammwe ku lyange. Ssaabasajja Kabaka atwalibwe mu Amerika ajjanjabwe. Takyasobola kujjanjaba mu Uganda wano oba Nairobi. Nairobi eremye. Waliwo ekintu ekimulya mu kye mutannaba kutegeera. Bakadde bange bakimanyi, basenga baffe, bataata baffe bamanyi, naye basirise, they cannot come out. Abaganda mbeegayiridde bwe muba mwagala Kabaka wammwe nga mulamu, muveeyo muyimuse amaloboozi, mukole videos, temukola audios. Mukole video mulage obutali bumativu ku nsonga ya Ssaabasajja waafaanana. Nalabye birthday ey'emyaka 66 Ssaabasajja Kabaka ng'ajaguza birthday kyokka yakafiirwa omwana. Temulaba nti waliwo ekitali kituufu, nti waliwo abatomeza empologoma. Yakafiirwa omwana ku Sunday. Omulangira Arnold Simbwa abadde mulangira mukulu mu Buganda wano. Omulangira Arnold Simbwa n'entebe y'Obwakabaka abadde agirya. He was eligible. Omulangira mukulu. Naye naafa ku Sunday. Ku Lwokubiri ne mukola birthday nga mujaguza ki? Ne musala keeke, ne mutomeza Ssaabasajja ne musala keeke. Kuba bikujjuko ebirala byandigenze bale tewali kyakusanyuka awo nga omwana we yakafa yakaziika mutabani we ng'ate mwe mumuteeka mu mbeera y'okusala keeke. Mulwadde mwamulayo obulwadde bwe yabaddemu nga mujaguza ki Ssaabasajja ng'afaanana bw'atyo. Abaganda muzuukuke.
muzuukuke Abaganda. N'alinnya Dorothy Nassolo, yeggwe ssenga waffe omukulu, yeggwe ssenga waffe omukulu n'alinnya Dorothy Nassolo. Okkiriza mwannyoko afe ng'olaba? Senga, okkiriza mwannyoko afe ng'olaba? Tosobola kwogera ddoboozi lyo, kuba eddoboozi lyo liwulikika. Gwe Nassolo wa Buganda. Mwenna Baganda ba Kabaka musirise. Bano be Baganda ba Kabaka bemmanyi abasirise. N'alinnya Dorothy Nassolo mwannyina wa Kabaka. N'alinnya Ansara Kagere mwannyina wa Kabaka. N'alinnya Adina Kigga mwannyina wa Kabaka. Omulangira Daudi Goloba Muganda wa Kabaka. Omulangira Michael Ndawula taata wange muzibe, talina kyamaanyi kyasobola kukola. Luno olutalo lwa Museveni luno mwe yazibira amaaso. Gyali atudde. Naye talina kyasobola kukola kuba ye muzibe. Omulangira Herbert Kateregga naye taata waffe gyali. Mwenna Baganda ba Kabaka mutunula. Omumbejja Diana teyeggala. Ssenga waffe. Anko waffe omulangira Daudi Kintu Wasajja. Ate gwe yandibadde akulembera bano bonna kuba gwe oli ku lusegere lwa Ssaabasajja. Ne taata naawe bakubuzaabuzizza. N'obeera comfortable ng'olowooza Mugema asobola okutereera ng'agenda bugenzi Nairobi. Abaganda nannyini mufu yakwata ewawunya. Eno ensonga ekwata ku mmwe. Bwe mutaaveeyo kuyimusa amaloboozi Kabaka amwe bamutwale ajjanjabe mu Amerika, mujja kwenenyanga mwekka. Kakati bazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa abavubuka. Abavubuka mwe mulinga mu 207 abava mu Ssekabaka Daudi Chwa. Mbegayiridde temusirika. We are the future of our monarchy. Musituke. Mwogere. Kuba buli omutawogera Ssaabasajja agenda kufa lwa bulagajjavu. Nina obulumi ku mutima, ensonga lwaki bino byonna mbyogera. Obulumi bwe nina ku mutima bungi. Abaganda muzuukuke. Basaava n'Avakaana ne Saava Kalimu munakooza ki nga kojjaawa mwafudde? Kiki kye munakooza? Mbasaba buli awulidde vidiyo eno n'emukwatako, buli ayagala Ssaabasajja Kabaka, kola vidiyo okube omulanga. Oba ogatta eddoboozi ly'okulyange Ssaabasajja Kabaka agenda ajjanjabe mu Amerika. Waliyo abasobola okumulabirira eri, watulinayo families, waliyo n'asobola omujjanjaba. Asembayo Ssebo Oweekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President wa Uganda. Nze akusaba nange ndi muzzukulu wa First President of Uganda, Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri. Ssebo eno ensonga webanga ya First President of Uganda family, naawe President wa Uganda aliwo ekukwatako. Ekisooka kya byonna, Ssaabasajja Kabaka waafa oba n'azaama, omuntu asooka okubeera questioned is the government, kubanga mmwe abavunaanyizibwa okukuuma Namulondo. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja yeetooloddwa amagye ga UPDF, abambuwamu abateeka ebbali. Ssaabasajja yeetooloddwa amagye ga UPDF, kitegeeza omukuumi asooka wa Ssaabasajja wa gavumenti. Oweekitiibwa President, Abaganda gye bali abakyakwagala mwebali, naye n'abo abakyakwagala kasita onoolagajjala Ssaabasajja Kabaka n'afa mu bintu bino ebitategeerekeka nga tolina kyokozeewo okuyamba, bajja kukukyawa nnyo n'okusinga bano abatakwagala. Bali abakwagala ate bajja kukukyawa nnyo bw'olagajjalira Ssaabasajja Kabaka n'afa ng'olina obusobozi bwonna okulaba ng'ajjanjaba. Oweekitiibwa President, nkusaba oba olabeka vidiyo kano, kubanga eno ensonga nkulu. Ssaabasajja Kabaka muntu mukulu nnyo, si mu Uganda mwokka wabula ne mu Africa.
ne mu Africa is very respected everywhere in the world. Eno ensonga nammwe aba gavumenti bakwatako butereevu. Nkoze vidiyo eno nga njagala egezeeko okutuuka ku bantu abalumirirwa. Waliwo abagenda okujja okubabuzaabuza nga vidiyo ewedde nti tugenda kukola bwetutiine bwe temubawuliriza babalimba. Waliyo abantu mbamanyi bo ba expert mu kudyekaddyeka ebintu temubawuliriza. Era Abaganda bwe mulaba nga tewali kikyuka mbasaba mwenna muve mu masagaza gammwe mutambule mpaka Bbanda. Muvaawo nga Ssaabasajja atwaliddwa Ntebe ku kisaawe ekyennyonyi kumutwala mu Amerika. Nkiddamu bwe biba biremeddwa nga buli kimu kigaanye muve mu mayumba gammwe temwebaka kuba bwe kitwala Ssaabasajja tewali wano mulala gwe kitajja kutwala. Mwebale kumpuliriza odi ebadde mpanvu naye ng'ensonga yange mbawulidde. Amanya gange nze Omulangira Edward Frederick Walugembe, kitanga nzaala ye Mulangira George Michael Ndawula muganda wa Ssaabasajja Kabaka. Nolwekyo ensonga eno enkwatako butereevu. Ayi Mukama Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wangaale bye byange.